Tinambozo oyo gwe mulaba nga temukkaanya naye kati kankuwa ekyokulabirako nti bwe yatabuka ne Honorable Kajimu yaleeta Public Accounts Committee. Kati Nambooze nze saaliyo mu kalulu ako. Saabiraba naye nabiwulira nti abantu bamuteeka ku layini ab'NRM simanyira mukola ki ne bamuwangula. Saabiraba bulungi, saabitegeera nanyo saagala bikomentingako. Ng'ate ensonga eyali yatugugulanya n'omubaka wa Paalamenti yali nsonga ya mirimu. Kati nze ebizibu by'ekitundu kino eggombolola eno gyevudde ne weetuuse mmanyiiwo wano wenkulidde. Kakati omuntu yenna agezaako okuleeta violence ku ddembe ly'obuntu okusalawo kw'abantu oyo tujja kutulika naye. Ffe tetwandibadde nnyo mu byabufuzi bino naye ejjooga eryo nze nkugambye mwali mutadde wano ne black book mbu tulinawo black book tukuwandiise gwe oli mu black book. Nagamba nti apaana era nze na statement gye nakola nti nze ndi wakufiira kuno. Temujja kutusindikiriza kutujja ku kintu kyaffe. Twagala tugende mu kalulu abantu balonde omuntu gwe bamanyi nti oyo gwe balonze ate bamulangirire. Gwe bw'oba olowooza nti ojja kukozesa ffujjo wano olimba. Okay. Yes. Tweyanziza okutulambulula obulungi ku nsonga za NRM nga gwe wooziraba. Mpozi nyongera okutegeeza abatulaba abalaba programu yaffe eno nti programu eno bagiyita bw'obiraba bwe mbiraba. Buli muntu waddembe okulaba politics we nga bwamukola ki nga bwamulaba. Ero ndowooza ya mukulu Savio Mwanje nga ate era bw'abiraba naawe oli waddembe okuyiraba nga bw'obikola ki bw'obiraba. Mu kiseera kino kyennyini twagala twogere ku kalulu akawedde akabavubuka. Nalabyeko Nambooze ng'alinga ayagala okukaaba emukono. Nambooze abantu bakyamwagala emukono oba yabadde sigino nti bamukoyi. Ekisooka akalulu k'abavubuka bano era eno message njagala egende ku bannaffe abakulira oludda oluvuganya gavumenti. Omuwanvu yakutamako n'awuliriza omuntu kyagamba. Akalulu k'abavubuka ako yabadde sigino eri bannaffe abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Kubanga wano mu municipality DP ya withdrawing. Twakoze withdraw technically okusindikira bannaffe ab'NUP message nti bwe tunaaba tunagenda mu kalulu kano tulina okukwatira wamu ng'ebibiina ffenna ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti. Kubanga njagala okukkiriza nti NUP saawa zino ye leader ya opposition. Era bwe tuba kuselectinga ttiimu yeeyina kooki. Kati kooki bwe tuba tugenda mu kalulu kano nga yagenda okulonda ttiimu y'ekyalo egenda okwaŋŋanga ttiimu ey'ekyalo ekirala etunula ennyo ng'eronda abanaazannya omupiira kubanga ttiimu eno ya kyalo. Bw'enaawaza nti ffe tuli mu opposition era ffe ffekka bantu balina okutunuulira okulonda bannaabwe bano abalala bali ku ludda oluvuganya ne babalekerera bajja kusanga obuzibu. Kyova olaba ng'akalulu k'abavubuka NRM wano mu mukono yakeerisirizaamu nkuuli kubanga waliwo ebibiina by'ebyobufuzi ebirala ebya withdrawings technically nga bisindika message nti omusajja oyo temumusobola wekka. Kati gwe bw'obeera nga gwe kooki wa kyalo ttiimu A gy'okulembera egenda kusanga ttiimu B oteekwa okulonda ttiimu ezina eŋŋanga n'obuvunaanyizibwa. Leka kuddira mu mulwadde wa polio kubanga mutabani we omwagala nnyo omuwe ennamba 9. Kati okugeza mubeesimbyewo wano abali ku ludda oluvuganya tewali ankira. Ndi wa DP aliyo mu ntebe n'abaagala okujja. Awo bate weeyagalizanga. Ate ge mazima. Gwe naawe okimanyi. Kabeere n'owe NRM yeeyagaliza. N'abaliwo ab'NRM bakimanyi nti Mwanje abasobola. Naye kakati olw'okuba eri ye ttiimu ya leader of opposition bw'etuuka ekuserekitinga eronderamu n'omulwadde wa polio. Yaani oyo omulwadde wa polio? Yanaabeera nnamba 9 ayo anaatuteebera. Kati bwe tuba twagala okukwata omusajja ono ali mu bukulembeze twetaaga responsibility eri collective ffenna awamu nga bali ku ludda oluvuganya. Kati Nambooze nze saaliyo mu kalulu ako. Saabiraba naye nabiwulira nti abantu bamuteeka ku layini ab'NRM simanyira mukola ki ne bamuwangula. Saabiraba bulungi, saabitegeera nanyo saagala bikomentingako kubanga saabitegeera bulungi.
naye kyemmanyize ku kyalo kwange kwendi NRM yawangulawo ng'ate yaliwo yali akulembera abavubuka yali wa DP kati NUP tiyafaayo nnyo okugamba nti kale ffe tulese candidate naye tunoonya aba DP bano tukwataganye tutya okulaba nga tusigaza ebifo bino kuba babadde mu bukulembeze naye bawoza kimu nti ate mmwe NRM yabagula simanyi biki ebyo ebiboozeboozo ebyo ebyekisiro. Tweyanziza mu butuufu webali kulambulula mukulu Savio nonno mu butuufu nali simanyi nti politics omutegeera bwotyo naye kyemmanyi nti bannayuganda abakugoberera essaawa zino ku Hard Rock Media TV obawadde ekifaananyi ekirungi. Twogeremu ku nsonga lwakuba ndaba ogyebala mwogiyita bbali. Nambuuze bwe mba seerabidde bulungi omukyala ayitibwa Betty Bagirike Nambooze mwaliko okwaba omukwano era nzijukira bulungi nnyo wamunoonyezaako kalulu ng'akyali wa DP naye nga kiva ku Kinambooze okubeera nga buli muntu gw'atambula naye ebiseera ebisinga amala n'amuta abatwala nti tebalina value ku ye naki bamwongerako kiki oyinza okutulambula ku nsonga kuba ndabyeko abantu bangi bajja bakomplaininga ku Nambooze okyogerako ki? Ekisooka nze Nambooze muwa credit wadde simuwagira naye nga ye omuntu asobodde okubuzaabuza bannamukono n'asobola okwekuumira mu kifo kati kumpi myaka 20 era ffe ng'abantu abajja naye okuva 2006 ne batubba akalulu bakaluba ne tudda mu by-election n'awangula nze muwa credit kubanga mugezi. Nambooze yatunuliranga ttiimu gyazze nayo bw'atunulira ttiimu eyo gyazze nayo n'agamba baani abaliwo kati ffe ku mulembe gwaffe yagamba bw'ati bakansala mwebale kuwangula kubanga twawangula kumpi ebitundu 9 ku buli 100 twawangula akalulu k'abavubuka akalulu akatulema kaali k'abalema era mu kanso yaffe gye nalimu eggoma akalulu akatulema kaali k'abalema naye ak'abavubuka twakawangula ebifo byonna ebisigadde DP n'ebiwangula naye n'atuyita n'atugamba kati bakansala abange mwebale kuwangula naye abamu bamanyi temwasoma kati twagala okuyambako bakansala abalala baddeyo basome twagala okumanya mwasoma mutya kati mumanyi ku level ya municipality niyo buba tewakola kya musanvu ovuganya okubeera meeya ku level y'eggombolola niyo buba tewakola kya musanvu ovuganya okubeera chairperson w'Erothifieri ne bakansala omukyala yatuyita kati abalala ne bagamba mubaka akatufanidde amagezi tugenda kuddayo kusome baakoma mu siniya twaba ekyomusanvu abasiniya 3 kumbe ye ekigendererwa kyali awo yagala kumanya mu ttiimu eno ani yasoma kati bwe yamanya nti muno mu ttiimu gye ntambudde nayo mulimu abantu abalina ebisaanyizo nebisobola okusaba obubaka bwa paalamenti n'agiteekako ekikulu n'ateeka ku Savio Mwanyi n'ateeka ku Balugulubi n'ateeka ku Bakabande Mukono Bakakembo n'atukuba n'atufulumya abo abaana baali balungi NRM yabagula naye ng'ate ensonga eyali yatugugulanya n'omubaka wa paalamenti yali nsonga ya mirimu. Nambooze oyo gwe mulaba nga temukkaanya naye kati kankuwa ekyokulabirako nti bwe yatabuka ne Honorable Kajimu yaleeta Public Accounts Committee Parliament Accounts Committee nejja ku municipality okucheckinga Kajimu naye ffe twabeererawo nze nakwatako budget y'eggoma nga ngenze wayigigi ne ngenda ne mu kooti eggoma ne njikwata ayigigi n'agamba nti yes ebintu by'otadde ku mmeeza bituufu n'akwata budget y'eggoma okumala emyezi ng'ena. Nambooze teyaleetako Public Account Committee yako kubanga abakozi ba gavumenti abaaliwo mu buddo baali batuula naye ku mmeeza obutabaleetako ki kati ye ng'omukyalo omugezi nze lwaki muwa credit nti mu by'obufuzi mulimu omuntu ng'ayina firimu yazannya okubeerawo nti nze bwe nzija mu bukulembeze
tiimu gye najja nayo yonna njepawalinga nebeera bulungi nembugiriza nenkuuma nenkuumira mu ntebe ne wabeerawo omuntu ng'agamba nti bwe nzija mu bukulembeze tiimu yonna gye najja nayo yaba yantegeere kanjikube njifulumye era senga yali mukulembeze wa Uganda Nambooze fenga ffe twafa dda kubanga ye system ye ey'oku assassinatinga buli mugezi nti oyo ajja kunfuukira ekizibu mu maaso bwe mukuumiraawo n'abanga waali ajja kunfuukira ekizibu kubanga nze emyaka 20 gye tubadde naye senga nali ntambula naye senga kati era nsaba bubaka bwa parliament senga sisaba kugombolola naye atukuba n'atusesetula n'atujja mu system kati bw'ogenda okutunuulira bwe yaleeta bakagimu ne bajja kubanga ffenaffe tugenda okujja twamusanga abugulana nabo omugenzi Ssemusambwa Dr. Donald Muguluma abasajja aba DP abakulu ne tugamba naffe abasajja bano abakadde balabika tebalina vibe tebategeera ne tulumba twamala kumulirana ne tugamba guno musota Dr. Donald Muguluma bye yatugambanga bye bituufu omugenzi Ssemusambwa yali musajja wa Kabaka oyo musajja ali wa mujjukira bulungi nnyo baali bamaanyi nnyo mu mukono muno abayimirizawo ekibiina kyaffe babbeeni omugenzi Muyingo tugamba abasajja bano kirabika baali baki babi naye nga abate balungi baali balungi naye baalina ensonga kakati ffe ne mutujja n'atukuba n'atufulumya bakabanda Robert Peter Kabanda mu DP mujjukira ajjirako ku tiimu radio bakakwembo Feba Wamala Golobiddaani n'atukuba kati n'aleeta bakagimu bakajoba Jamada bonna yazabaleeta kajoba yafunye ne masters degree abo nabo n'abakuba n'abafulumya najja ne bamawanda yagenze mu DF naye yamukubye n'amufulumya kati Mawanda asaba nabwe mupi ye yezira kulaba muntu mugezi era kati bw'ogenda okutunira ttiimu ya Nambooze gyatambula nayo basaba bwa kansala teriimu agamba nti nsaba bwa gombolola bwa kansala kati ate bw'otunula n'eggombolola asaba obw'eggombolola musajja wattu okuva lwe baamulonda tebaddangayo kumulabako abantu voice of command yagijja Nakabago tayinza kuyimirira nga ssentebe wa gombolola ku lw'eggombolola mami agamba ki kati eyo system ye ng'omuntu omugezi emuyambye okwekuumira mu buyinza kati ye nga yanoonya ekifo kye ky'obubaka bwa parliament nti ye kati ye bubaka bwe bwa parliament ku myaka 2 gy'abadde mu bukulembeze senga kati asaba na bwa president kali kubanga bannayuganda kiki batamukoledde wo watawulikise naye yakona yatuuka ku piiki kati okumujja ku bukulembeze bwa parliament oba omuzizzaayo takyalina kifo kyasobola kusaba politically ng'omuntu yomba muwa credit nti yasobola okulimbalimba bannamukono yakyabalimba okay kakati bannange oli mukugu mu nsonga zino politics omutegeera kikyova olaba so tujja kusaba oyongera otuwengayoko kadde twogere ku nsonga z'ebyobufuzi ekyamazima kiri nti ogenze n'oyogera buli kimu nendabira ddala nga waliyo abantu abalina endowooza efaananira bweti nti Nambooze kikizibu kya mukono lwaki kizibu tekikoma ku ye nga ng'omuntu n'ab'ekibiina kye nekyo kati n'ab'ebibiina ebirala naye nabyo era abakosa kubanga twegamba kyandibadde kifaananyi kirungi nnyo kyawe eri bannabyabufuzi ekisooka mu debate eno gye wandeeseemu badde saagala nnyo yeebake ku Nambooze banze Nambooze si gwe ntunuulira ng'ekizibu ky'eggwanga omuntu gwe ntunuulira ng'ekizibu ky'eggwanga ye Jenerali Kaguta Museveni kati okutunuulira bannamukono nga bo tebannamulaba mu kizibu nga bo tebamulaba nti kizibu saagala nnyo kiyingiramu oba okitegedde saagala nnyo kiyingiramu however nze nga ajja mu local government manyi omulimu gw'omubaka wa parliament ng'ogyezeko okuyisa amateeka okukola budget okugoberera ebyo biyisiddwa gavumenti ya Uganda niyo omubaka wa parliament naffe bannamukono tuwa emisolo tuyina ettaffaali lye tuteeka ku gavumenti ya Uganda in return twagala service delivery twagala okulaba nga Mukono municipality bajongera ku ssente za road fund kubanga road networks ze twalina kati size tulina abantu beeyongedde mu Mukono estate ziguddewo nnyingi amakubo amapya geeyongedde amakubo amapya bwe geeyongera ne ssente zirina okweyongera kubanga ffe ebizibu bya Mukono municipality bye tulina ate abaaluwa si bye balina kati twagala okubeera incorporated in national budget
national budget yeyo okubeera incorporated biva omubaka wa parliament ng'atutte statistics omutuufu mu gavumenti eya wakati. Ffe bwe tuba twogera ku byobulamu kati tetukyayogera nnyo na ku musujja gwa nsiri newankubadde weeguli, kubanga wano ebibira babisaanyizzaawo, entobazi ziweddewo ensiri mwe zaaluliza. Kati twogera ku alusa ziruma abantu, eddagala lya alusa mu ddwaliro weeriri kuba abantu basiiba njala basudira capati. Enjala abantu abavubuka abasinga bonna buli gw'osanga kugamba sooka ompe ku kyemisana, sooka ompe ku kyemisana, sooka ompeeyo ettaano, sooka ompeeyo ettaano. Kati abantu balwadde, owulira abantu balwala ensigo. Abantu tebakyalya bibala, tebabisobola ebbeeyi y'ebintu. Abantu basuliriza capati. Kati twagala okulaba ng'amalwaliro gaffe gasuumusibwa okuva ku level ya Health Center 3 ituuke ku level ya Health Center 4. Kubanga ebizibu bya Gomya Division si bye bigumu by'ekyaka. Ebizibu bya Goma Division tuli kwayiwe, tufuna obubenje ku nguudo, abantu we basookera. Kati eddwaliro yaffe liri lyafuuka General Hospital. Era Kagimu ye yakirwanako okulaba nga wali elevating nga lifuuka General Hospital. Kati tulina Health Center 3 eya Goma. Tetunuulidde Goma yokka, tetunuulidde Kira. Oyogedde ku nsonga y'eddwaliro. Yes. Nawulira baateekamu private wing. Ani yakinamu omukono? Kakati omanyi waliwo abantu be mutakkiriza kwogera mazima. Gavumenti eno gye tulimu eri mu kusoberwa. Kankuwa ekyokulabirako ekitono ennyo. Tetuli wano seeta awo yatuuka ku level ya police station. Naye manyi kyekitegeeza mu mateeka ng'otunuulidde police station kye yandibadde mu mateeka. Station ya police ng'oli mu mateeka ng'ogitunuulidde mu mateeka nga bwe yandibadde ebeera n'ennyumba z'abapoliisi, ebeera n'ekisaawe baana we bagira, wandibaddeko n'essomero abaana ba poliisi we bandi basomedde, yandibadde ne facilities nnyingi, naye nabo bali mu muzigo beeyiiya, bapangisa waliwo omugenzi Ssennoga. Kati embeera erimu y'okusoberwa, eggwanga lidda mu kutabulwa, eggwanga libeera mu kweyiiya. Kakati njagala okkirize nti gavumenti eno buli kintu kyakweyiiya, buli muntu abeera mu institution asala amagezi kulaba yeeyiiza atya okubeerawo, ate nga tunoonya twagala service. Nze kati nayonooneka n'okulookinga nalookinga nti bwe ngenda mu ddwaliro awo mba mmanyi nti bwe mba sirina mu mitwalo 2 sijja kulaba musawo. Kati twagala okuleeta abakulembeze abanaateeka ebintu mu order. Abantu balookenga, nange nze omu ku bo, naye nga kinnuma kubanga bw'ona ogendawo nga tolina mu mitwalo 2 bajja kukutunuulira, kubanga nabo abasawo boolaba bali mu ddwaliro abo nabo ate nabo balina ebizibu, baagala okuweerera abaana baabwe. Naye bw'ogenda okutunula salary scale ye nga ssente tezimusoboza kubeezaawo yadde wiiki 2 ze bamuwa omusaala, kati yakole ki? Kyova olaba nga abantu batandika okuyiiya mu malwaliro ga gavumenti ne bateeka mu private wing. Basobole agenze nga weesobola obeere ng'olina ky'osobola okukola bakukwateko. Kati gwe atasobola bakutunuulire. Kati eggwanga we lyatuuka. Kati twetaaga okufuna abakulembeze abayina omutima, naye nga tumaze okuggyawo empagi eri Sseddugge, kubanga empagi eri Sseddugge yeetuleetedde ebizibu ebyo byonna. Essente z'omusolo zibbibwa, buli kintu mu kimu kibbibwa. Kati eddwaliro eryo abasawo bandibadde bafuna ssente zaabwe ng'eddagala weeriri, private wing yandibadde kingeekola ki mu ddwaliro lya gavumenti. Naye tewali kyakukola kubanga bannayuganda tukyalemeddwa okuggyawo empagi eri Sseddugge. Ate n'abali ku ludda oluvuganya nabo balinga abatamanyi kigendererwa kyaffe, kubanga buli omu yeeyagaliza bweyagaliza. Kati empagi Sseddugge eyo gye tutona okusooka okutunuulira eggwanga litereere, naye empagi eri Sseddugge ng'ekyaliwo ebyo ebintu bikyagenda mu maaso. Kati gwe ne bw'onooyogera kyogamba bo tebamanyi nti awaliwo private wing. Abo batunoonyezeeyo ku mmundu 2 kale tulwane olabe tebatatukwata. Era amateeka baba balina okunonya. Kati kyogamba tebakimanyi. Be banyakuza abasukka, tulina kusooka kuseesa etulooli nga tonnanyega muntu. Kakati twogereko nga osabye akalulu akako, naye siwedde bw'osabira MP wo kalulu
nawulidde namwe DP muleta kajimu naye siwulidde omukamusajja era mu nteekateekayo badde tongambye nti mwogere kikkirizibwa taata kati ekisooka lwaki nze mpagira honorable kajimu abeera omubaka wa palamenti ekisooka mu nyivu ekyokubiri amanyi ekyokukola tinewankubadde mukono omulimu gw'omubaka palamenti kuteesa kuyisa mateeka kuyisa bajeti ya Uganda kugoberera oversight naye mwami Kajimu alina obusobozi obw'incorporatinga ebizibu bya bannamukono mu national budget nti bwe tulonda omubaka wano ffe nga bannamukono agende mu lukiiko olukulu olw'eggwanga tumusuubira okwogera ku mbeera y'amalwaliro agali mu mukono newankubadde tulina ensonga ezitugatta ng'eggwanga naye naffe bannamukono abamusindika mu palamenti tulowooza nti ajja kwogera ku ssente z'enguudo ezijja ezitamala mu mukono municipality. Tolaba nti nvuganya kyasa. Ovuganya kyasa au ovuganya kifo kya bwa ssente? Kale nvuganya kifo kya bwa ssente bwa Goma division naye akirimu ye kyasa. Tuleme kweyisaako naye muvuganya. Wanga yakirimu. Naye ssente ziva mu central government okulima enguudo. Era kyasa zikyali ssente entono nnyo kyava reflectinga nga atakoze. Ani alina okumuyambako ssente z'okuyita zibe nga zimumala? Ebyo byonna biri mu palamenti ya Uganda naye ababino bikwasaganya babaka okutuusaayo ebizibu nti ddala mukono municipality yeetaaga essente eziwerako kubanga ffe tuli ku highway enguudo zino zi feeder road zonna ezikoona ku highway zeetaaga okubeera nga zirimiddwa bulungi. Waliwo enguudo ezeetaaga heavy grading kati nga tezeetaaga light grading kubanga tukoona ku highway. Kati enguudo ezo zonna ezikoona ku highway nga ziri under mukono municipality zeetaaga heavy grading si light grading. Okay. Kakati kitegeeza nti ssente ezijja eza road fund ezisobola kukola heavy grading zikyali ntono nnyo. Naye ebintu ebyo byetaaga omuntu ng'oli mu kujjukujju ng'oli mugezi. Let me tell you, mukono municipality eno houses a lot of technical staffs. A housing aba permanent secretary, a housing aba engineers. Let me tell you, oluguudo lw'ebukerero olwo olulaba. Eyatuyambako olw'incorporating nga baluteeke mu national budget yali technical staff era baali bamuyita engineer Isaac Amatovu. Ye yali project manager wa UNRA mu Central gwe natuukako n'angamba mpitira opinion leaders. Nempita Reverend Waswa, nempita bamukyala Yiga, nempita Elisa Ssentebe w'Eggombolola eno eya Goma. Twatuula ku Raida ne tuwandiika ebbaluwa nga opinion leader. Ebiseera ebyo Bandala yali minister wa Works. Ne tutuuka ku Byandala ng'omuntu. Naye ng'eyakitukolera bwe twali twebaseeko emabega yali technical staff project manager wa UNRA. Bw'ogenda ekyesereka waliyo tanka eri ku ssomero eyo. Eyampa tanka eyo yali permanent secretary minister of water. Ng'ayina yettaka eyo ne mugana naye Lukia bano abaana tebalina mazzi. N'agamba kati tugenda okukola let me house to harvestinga amazzi agava ku ki? Agava ku bibiina by'amasomero ngenda bawa tanka. N'agamba wandiika akantu katono nnyo. Kati tulina okulonda abantu wandiika akabaluwa ontegeeze officially nkuwe tanka. Kati tulina okulonda abantu nga n'amagezi bagalina nga tunnatunulira nnyo gavumenti ya wakati naye naawe oteekwa okubeera nga obwongo bwo bukola bulungi nnyo. Ng'okimanyi nti mukono municipality eno erina baminisita bawera 8 abasulamu ng'ate batuula mu cabinet n'okuyitamu naye newankubadde baminisita abo b'NRM ate bino byenjogera bye bibakwata kubanga be balina n'amataka muno ne bazimbye muno z'estate ennene ennyo. Kati gwe bw'ovaayo n'omugamba nti yuno Jacob Oboth gwe minister wa defense the security MB mu Goma Division Council ate tugenza okukitunuulira nga poliisi eno amafuta agamukono municipality ge bagiwa oba Goma Division matono tegajimala niye osula muno gwe minister wa security oyambye otya ku poliisi y'omu kitundu kubanga njagala tukkirize ti newankubadde twagala obbaseeseetula tubajje mu bukulembeze gwe bamala okulonda ng'ate gavumenti eyo yeeriko gwe ng'omukulembeze olina okwogera nabo oyagala oba toyagala. Naye bannaffe abamu bagamba ffe tetujja kutuula nabo naye ng'ate minisita wa security ye mulirwanaawo. Oba okitegeera kyengezaako okugamba. Okay, nga tumaliriza. Kati nga tumaliriza. Nze ndaba abantu bonna